Nyongera kubuzaako n'okutumira nze wasoma nga bulijjo kutuusaako ebigambo bino ne tusooka okuba nti binyumyamu wano n'obitegeera. Byobadde wategedde mbikutuusaako n'ebiwategeera nyongera bikutegeeza. Munnange olunaku lwaleero waliwo olutalo olubaluseewo ku social media luli wakati wa Sabalamuzi w'eggwanga CJ gwe bayita omukulu Alfonso Owényeddolo. Biva Organic Access Building ejja kujjanjaba yangu otuukeyo enamba y'essimu screen awo. Obadde buna obukuluma mukubire ku simu munyumyemu as a consultant akubuulire lwaki oli mulwadde dokita oyo. Sabalamuzi w'eggwanga agenda ayimirira mu kkungubaga adda ku bantu abakolokuta kigambibwa yazze ku Baganda oba abali mu Central. Of course Central ya Baganda be bagisingamu. Abakolokota abagamba nti bagenda ne beekalakasiza mu ggwanga ery'omu America olw'okuba speaker yali atwaliddwa for treatment e Seattle. Kati n'agamba nti abantu bano empisa embi ekyo mwakikola lwakuba nti speaker tamanyi lulimi lwammwe. Indirectly yabadde ategeeza people in the Central abayita Abaganda. Bw'amala byogera n'ababuuza nti nga juzi temwayogera omukulembeze wammwe by'ennono bwe yalwala ne tumutwala mu Germany nga tumutwalira mu nnyonyi ya gavumenti oba giyite presidential jet, tutegeeza ennyonyi etambuza omukulembeze w'eggwanga. Bwe yakoze statement eyo negenda ku internet awo bwekati entalo zaffe ez'e Kampala zisooka ne ziggweera ku kitimbagano nga terunaba nagenda mu kooti, temunagenda wantu wonna kunnyonnyola ati simanyi gundi yankoze bw'ati, musooka ne mubiwoleza awo ne biggweera awo. Kati mugenda kugenda mu kooti nga mwagwesalidde dde omusango owagukomezze oba ogumezze. Ekisooka kya byonna abantu babuuza Sabalamuzi nti ono Sabalamuzi waawa atali updated. Ne bamugaa twagala otulaga ebifaananyi ebyo by'ogamba eby'ennyonyi ya presidential jet eyatwala Kabaka e Germany juzi yali alwadde. Ne bamugirayo ebifaananyi ebya Kabaka nga landingewa Germany ng'ali mu nnyonyi ya company eya KLM, eno company y'Abadaaki. Ne bamugamba kati onnyonnyola ki ky'otamanyi. Abamu bagambye they feel so pity okuba nga Sabalamuzi w'eggwanga atandise okukuleetinga kye bayita tribalism mu bantu, era abasinga obungi bakitutte mu mbeera ya tribalism. Ne bagamba nti mutandise okutuyingira, mutandise okutukolokota. Ennaku ezabadde Nobert Mao nga yattunka n'ab'omu Central, kati bwe twogerera Sabalamuzi yali wakati era lukoya bamuyiribya ku mutimbagano, tebamuli bulungi yadde n'akatono. Sabalamuzi w'eggwanga awo tuyimiridde oba munfuna bulungi nnyo. So n'olwekyo abantu batabufu era luno bajja kumuvuma paka nkya nga bamugamba alekeraawo ebintu bya tribalism ebyo n'okuba nga ayogera ebingi. Abaganda Obuganda oba Abaganda is the most superior tribe mu Uganda. Be batambulirako ensonga ezisinga obungi ate era be basinga okubeera on the spot. Abaganda baditamininga nnyo ebyobufuzi, ebyenfuna, social, culture, byonna ebyo eby'eggwanga bitambulira nnyo ku Baganda. Lwaki? Ekisooka be bali mu Central, ekyo buli kimu ekisinzirira. Ekyokubiri bangi. Ekyokusatu ba-influencinga buli kintu ky'omanyi wano. Era buli omu kyali ne bano bolaba bagamba n'ogu abakulembera eggwanga balwana nnyo to make sure nti bakonkalinga Obuganda babuteeke mu ngalo zaabwe, oba balwana nnyo babuyuzeyuze kubanga obanga either Obuganda tobufunza buteeka mu ngalo oba kubuyuzayuzaamu, there is no way weyinza kukulembera Uganda.
n'ogimatiza. Kabe Museveni byala n'olutalo lweruwero emundu yali emulemeredde yamala kwogeraganya na kabaka onaaliko kati Ronald Muwenda n'amukyazaako eruwero awo. Abaganda ne bakimanya nti kabaka mwali awo ne beegatta ku lutalo bulungi nnyo emundu nevuga mpaka lwe baawamba. Era ebiseera ebisinga kyova olaba nti bwe baba waliwo obutakkaanya misunderstanding wakati w'obwakabaka ne gavumenti esitukira mangu okusotinga ensonga ezo kubanga bamanyi amaanyi ne influence kabaka gyalina over the people of Uganda Sabaganda bokka. Nti ekigambo kyonna kyakera nayogera nti most of the time kibalayikira okukola. Abaaliwo kebbanga eriiseeko emabega mujjukira ebyaliwo kumuganda buganyi genda bugerere. So kati n'olwekyo Abaganda balina obuzibu. Ebintu bingi bihappeninga mu ggwanga wano. Naye Abaganda balina ebintu byebenyigiramu, bwe babenyigiramu era nga lw'ensonga y'okwogerako olwo ka tribalism lwe tugiraba oba munfuna bulungi. Bwe bakeera ku makya ne mugenda mu byokugaba emirimu ng'emirimu gigenze sayidi emu, ne mugenda mu byebyenfuna nga bigenze sayidi emu, efo mu gavumenti nga bigenze sayidi emu. Tribalism tebeerawo era tewabaawo nnyo bigambo byogerwa olaba nga abantu basirise. Naye keera ku makya omuntu ava mu Buganda oba Omuganda ayogera statement about politics lwojja okumanya nti obusosoze mu ggwanga mwe buli era lwojja okuwulira nga abantu boogera statements za tribalism n'ebisigadde. Kati ng'ono Sabalamuzi bw'avuddeyo n'agamba nti abantu abo baagenda ne beekalakaasa olw'okuba sipiika yali afuna ki obujjanjabi Seattle nga bo balinga abagamba nti owaabwe bwe twamutikka mu nnyonyi n'agenda ajjanjabe culture leader oba okitegeera. Abantu ne bamugamba onoonya kuleeta lutalo Kampala wano kiki ky'oyagaza abantu oba nfuna bulungi nnyo. So instances nga zino era ogenda okulaba ng'entalo ezisinga obungi n'emivuyo wano mu Kampala it is ever Buganda versus the rest oba Baganda versus the rest. Nuupu olw'okuba ekulembera omusajja Muganda n'ekyo ekisinde okuba kyatandikira mu Buganda olaba nga kiremeddwa okupenetratinga awalala kipenetratinzeeyo naye bakinyigirizza bagezaako okunyiga Nuupu eno bagifuule nti y'Abaganda oba nfuna. Era bakulaga leadership ya Nuupu bagezaako nnyo okugisunsula ne bagamba Nuupu esosola olw'okuba yabaki. Naye realistically bw'okigoberera obulungi nti ne bwogenda mu NRM of course Western region yegibuutikidde yegitutte yonna cause olaba nga bifo byonna ebisinga obungi bibali mu kintu wakati. So ekintu kya tribalism n'obusosoze mu mawanga n'obusosoze mu kala eddiini oba kaleekaleko naye obusosoze mu mawanga ne kala ebyo bintu biri inborn tebiyinza kulekebwa mabega. Tosobola kwawula muntu n'abusosoze mu langi na kuwanga ekyo kyo kikafuuwe. Era ogenda okumaliza bwoti nga tiimu ey'aba Western era ino olukukulu lwayo. Era ogenda okumaliza nga n'aba Northern bakoze akaabwe. Ogenda okumaliza nga n'Abaganda bakoze eyaabwe. Era olubamu ekifo nti kati tukikuwadde ova mu West era ogenda okulanga line esimbye bweti. Ne bwogenda mu pecking order ya government ogiraba nga yonna Western region yesinza okusimba waggulu awo yeetolodde ebifo ebisinga obungi. Ne bwe gwali mulembe gwa Amini era bakakwa baali bawambye buli wamu. Obote bwe yakikwatamu era okiraba oba nfuna. So buli muntu afuna obuyinza oba afuna position erimu ssente economy oba political ogenda okulaba nga asembeza babe oba nfuna. So kati ekintu kikolagana ne culture and tribalistic differences ne culture ne races biki byonna ebyo bitambulira wamu nti there is no way buyinza okukera ku makya n'oyawula Abaganda ku nnono zaabwe oba n'ogana Omuganda okwagala Muganda munne. Teri bogenda kugana Munyankole kwagala Mukiga oba kwagala Munyankole munne bava wamu. Era wagenda okulaba bakkanya kintu kitya kimu. Era bw'otuulaawo toyinza babeeramu kumala kaseera. Era ogenda ngamba ogundi musuma oba kitegeera. So that is common. Lwakuba nti wano Abaganda olw'okuba nti it is the biggest race in this country. Buli omu abeegwanyiza, buli omu abeetaaga. Bo kasita baako ne kye bakoze kitunulirwa nnyo nga kiri special, kitunulirwa nga kyanjawulo. Kale no bye bituse ku Sabalamuzi bajja kumuyiribya janamanya jana kumana abantu be. Nze bwa Emmanuel.